This is Diaspora TV, your #1 global network. Full ministry etandika wakati waffe n'enkolaganayo enkolagana eyo bwe banga nnungi obuweereza bujja kuba bulungi. It's been a blessing, but let's go into the next program in Jesus' name. Mukama yebazibwe abooluganda mukama affe yebazibwe twebaza Katonda nsumba kabuye tweyanziza nnyo n'abooluganda mwenna abali ku cyberspace era twebaza mwenna abagenda okuloginga on ku mukutu guno okuwulira ekigambo kya Katonda mbebaziza nnyo olw'okutwefiiriza akaseera okujja okuyiga ekigambo kya Katonda. Olunaku olwaleero lwakuna tuyigiriza mu Luganda era mbadde mbasaba mufune amasimu gammwe mufune bayibuli zammwe mufune ebitabo n'ekkalaamu kubanga buli lwojja mu kiraasi oba ogenda kuyiga kijja kuba kikwetaagisa okubeera nti ofuna ekitabo kyo osobole okuwandiika ebyawandiikibwa bino ebyogera gy'oli. Amanya n'eddoboozi Godfrey Sempebwa Mubiru nga ndi ne mukyala Mubiru ali ku kamera. Twebaza Katonda olw'ekisa kyatuwa buli lwe tujja mu maaso gammwe okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Atuwadde obuweereza obw'okutabaganya okujja eri generation eno okugiddayo giyigiriza Yesu Kristo okumutegeera mu buliwo okumanya nti oyo yajja okutufirira n'okutuggyako ebibi byaffe. Abooluganda mwenna abali ku Facebook mbaaniriza kati jjayo essimu yo kuwadde eddakiika emu osharinge osubscribinge eri abo ogabire n'abo abali eka oba mikwano gyo oba baganda bo bajje bawulire ekigambo. Leero tweyongerayo n'okuyigiriza okugamba nti twanywezebwa mu butukuvu. Ddala ddala abakkiriza baanywezebwa mu butukuvu. Tugenda kulaba ebyawandiikibwa ebitulaga kiki kye tuli mu Kristo. Amiina. Era njagala ogambe nti oba omaze eddakiika emu gye nkuwadde tugende mu maaso. Era buli lwakusatu tutandika okubuulira kuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3 tuba twogera mu Luzungu ate olwokuna tubeera mu Luganda mu lulimi lwaffe olwa bulijjo. Twebaza Katonda ekisa kyatuwa. Njagala mwenna mubeere attentive olw'ebigambo bye twogera kubanga bikulu nnyo bw'oba oyagala okumanya Katonda omumanyira mu byawandiikibwa mu bigambo bino ebyawandiikibwa. Ebigambo bino si lupapula na ink, ono Yesu Kristo gwe twogerako. Tuli mu kunywezebwa mu butuukirivu. Taata tukwebaza olw'eggulo lwaleero nga tuzze weebale kutuwa mukisa gwa kuyiga nga buli lunaku bwe tuzze n'okubikkulirwa n'okutegeera n'okumulisibwa n'amaaso gaffe okutegeera oyo Yesu Kristo eyawandiikibwa muno mu kitabo ky'obulamu. Twebaza Taata olw'ekisa kyo n'okwagala. Twebaza olw'erinnya Yesu Kristo twasimbibwa ne tunywezebwa mu butukuvu obwo bwe tutambuliramu. Si lwa bikolwa byaffe naye olw'omulimu gwo gwe wamala ogw'okufa n'okuzikibwa n'okuzuukira. Buli kino omwala ogenze ku mukutu guno ng'agenda kuyiga omuwa okutegeera omuwa okubikkulirwa okuva gy'oli. Era tukwebaza nti akakisa ke tubifunye katukakozese nga tufuna okutegeera okwo.
okuyita mu linnya ly'omwana omu yekka Yesu Kristo Mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina. Nzizeemu bbaaniriza nate nti mwebale kwefiriza akaseera kujja kuliira kigambo kya Katonda. Eno essaawa gye tugenda okugenda mu kigambo kya Katonda tweyongere okutegeera kiki kye tuli mu Katonda. Leero okuyigiriza kwaffe kuli kumanya okusimbibwa mu butuukirivu. Enjigiriza eno tugireeta nti bw'ofuna omukisa n'ofuna okutegeera nti nnungi egenda kuba nnungi gy'eri era ejja kukuleeta okutegeera okumanya kiki ky'oli mu Kristo n'okumanya nti oli mutuukirivu si lwa bikolwa by'okola oba si lwa kuba otambula bulungi oba si lwa kuba olina empisa ennungi, naye olw'okuba Yesu Kristo yakufuula mutuukirivu n'obeera nti oli mutuukirivu wasimbibwa mu butuukirivu. Amiina. Leero kye tugenda okutunula tugenda kutandika n'ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya essuula 54 okuva ku lunya olw'14 paka ku lw'17. Isaaya 54 we tugenda okusoma okutandikira. Agambye mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa n'obanga wala n'okujoogebwa. Onoobanga wala n'okujoogebwa kubanga tolitya, onoobanga wala n'entiisa kubanga terikusemberera. Olwa 14. Laba mpozzi balikuwaŋŋanga naye si nze, ndibakuŋŋaanya, buli alikukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Laba natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda, n'aggyamu ekintu ekikola omulimu gwe, era natonda n'omuzikiriza afufugganya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi olulibagolokokerako okuwoza naawe olulisinga. Olulikola ki? Olulisinga. Obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'abatukuvu baabwe obuva gye ndi, bw'ayogera Mukama. Atugambye atya? Njagala kino okitegeere gwava okuwuliriza ebigambo bino bye tusomye nti kino agambye nti kino bwe busika bw'abaddu ba Mukama obutukuvu, n'obutuukirivu bwabwe buva ku nze. Kye tuva okwogerako nti buno obutuukirivu bwe twogerako, bwe tuyina, bwe tusanyukiramu, butuukirivu buva eri Katonda. Bw'ayogera atya? Bw'ayogera Mukama. Tuli banywevu mu butuukirivu obwatuweebwa. Ensonga lwaki? Nti entiisa n'okuyigganyizibwa biri wala naffe. Amiina. Si lwa kuba nti tukola bulungi, si lwa kubeera nti tuyina bye tukola ebirungi oba nti tetuyina nsobi, naye olw'okwagala kwe. Kitegeeza nti kino kisimbiddwa ku butuukirivu bwaki? Ku butuukirivu bwe, ku butuukirivu bwa Katonda, si ku bukolwa bwaffe. Tebisinziira ku ki? Ku bulungi bwaffe, naye obulungi bwa Katonda. Ate obulungi bwa Katonda bwesigamibwa ku mbala ya Katonda. Embala ya Katonda yo tekyuka, esigala yeeyo eyali mu ndagaano enkadde era yeri mu ndagaano empya. Amiina. Katonda takyukakyuka. Kale obulungi bwe tulina
obutukuvu bwe tulina buba bulaga embala ya Katonda. Obulungi bwe bukulembera n'enneeyisaayo ennungi obulungi bwa Katonda nti Katonda kyali naawe kyoli kubanga wazaalibwa ye. Amiina. Bw'atyo bw'agambye nti gwe obutuukirivu bw'oyina bwesigamiddwa ku bulongoofu bwa Katonda. Katonda takyukakyuka nga bw'ali okuva ku lubereberye okuva ku lubereberye paka ku nkomerero ye takyukakyuka. Okwongereza ku ekyo wetuva okusoma wano yogerako nnyo tuva okusoma wano mu Isaiah 5:4 kituzze tusoma ti mu butuukirivu omwo mwaliima okunywezebwa onoobeeranga wala n'okujoogebwa kubanga tolitya onoobeeranga wala n'entiisa kubanga terikusemberera. So mu butuukirivu kuba tuyigwa okunywezebwa mu butuukirivu. Saatugende nti mu butuukirivu mwe tulinywezebwa naye olwokuba katuyiga essomo ery'okubeera okutegeera okutuukirizibwa okunywezebwa mu butuukirivu. So nti omuntu yenna bw'amala okukkiriza Kristo amanya nti atuukiriziddwa. Isaaya bino yali alanga ekyo ekiribaawo era bulijjo tujje tusoma nti endagaano enkadde etulaga obunnabbi n'ebisuubizo. Kati wano bwe tuva okusoma kwali kulanga obunnabbi ekyo Kristo kyalijja okukola kati yajja dda yakituukiriza. Amiina. So kati tutambulira mu ekyo ekyaggwa tutambulira mu mulimu ogwatuukirizibwa. Kati kiki tuyiga wano nti obutuukirivu bwaffe si butukuvu obuva gye tuli tebuva mu bikolwa byaffe kubanga ffe twetonda ye yatutonda. So kati embala ye ayagala ereera embala yaffe. Kati bwe twamukkiriza tulina okumanya nti twasimbibwa mu butuukirivu kwe kuno okulangirira Yokaana kwe yakola ki Isaaya kwe yalangirira nti mu butuukirivu mwoliima okunywezebwa. So okunywezebwako kuva mu butuukirivu bwa Katonda nti gwossa kimu ne Katonda gw'okkiriziganyiza wamu ne Katonda. Kati okuwa obutuukirivu bwe bukola ki bwe bunywezebwa. Olw'17 lugambye nti olw'17 tewaabenga kyakulwanyisa kiweesebwa okulwana naawe ekiriraba omukisa era na buli lulimi olugolokerako okuwoza naawe olulusinga obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gyendi bw'ayogera Mukama. So kati Isaaya alangirira ekyo ekigenda okubeerawo. Ekyo kye yalangirira kyatuukirizibwa dde emyaka 2000 Yesu we yafa n'aziikibwa n'azuukira. Kati tunywezebwa mu butuukirivu era buno bwe busika bwaffe. Ate obusika buno bwe tufuna tubujja eri Katonda. Obusika buno obw'obutuukirivu. Kubanga mu butuukirivu muno mwe tuliima okitegeera okunywezebwa kwaffe kuva kuba nti tussa kimu ne Katonda tukkiriza nti Katonda ali wamu naffe. Okussa ekimu ne Katonda kuva eriye nti bwe twawulira ebigambo ebifaanana bwe biti eby'enjiri ya Mukama waffe ne tubikkiriza. Kati mu kukkiriza okwo obutuukirivu bujja gye tuli era mu kukkiriza okwo mwe tuyima okunywezebwa. Amiina. So nti bwe tutegeera ebigambo bwe biti tuba tumanyi nti Katonda tali mulabe waffe wabula ali ku lwaffe. Amiina. So kati ekyo ekyokunywezebwa okwo kye mbadde njagala okukkaatiriza. Amiina. Teri kyakulwanyisa ekinywezebwa gye tuli kitegeere kigenda okulaba omukisa. Bino byonna bikolebwa si lwa bulungi bwaffe si lwa kufuba kwaffe si lwa kusaba kwaffe si lwa kuwaayo kwaffe si lwa kusiiba kwaffe kutufuula okuba abatukuvu nedda. Olw'ekyo Katonda kyali gye tuli ekyo kye kitufuula okuba kye tuli kyali gye tuli kye kitufuula okuba kye tuli mu ye.
bwe tweyongerako wano mu maaso era okuddako ku lunyolo 17 kiki kyategeeza ng'agamba nti ekyokulwanyisa agambye nti tojja kutya kubanga okutya kukola ki kukozesebwa era kyakulwanyisa ky'omulabe buli lwotya omulabe ffenna okutukwatako aleeta kutya bw'amala okuteekamu okutya naye agambye nti teri kyakulwanyisa kikola ki kiweesebwa kiriraba mukisa naye oba tusoma tuta ebyawandiikibwa oba tusoma tubitya oba tetwagala kubikkiriza bukkiriza kyesimanyi kati ffe ng'abakkiriza tulina okutwala bye tusomye teri kyakulwanyisa kiweesebwa kirirabamu Isaaya yali alanga kiki kye tulimu kati kye tutambuliramu tewali kyakulwanyisa kikoleddwa okukulwanyisa kijja kulaba mukisa kitegeeza nti ekyokulwanyisa tekiriwo bw'oba omaze okukkiriza olina okwemanya ky'oli amiina ekikolo ky'omulabe kyalina ekyokulwanyisa kwe kutya buli lw'obeera nga gwe teweemanyi kiki ky'oli mu Kristo weegamba nti nze sisaanidde mu maaso kale kankuweeyo ekizampo mumanyi bwe tukozesa ekigambo kino Sister Suzette yayagala ongikoze nti sisaanidde kujja mu maaso gammwe gwe oba teweekakasa ky'oli nze mwami mubiru nsaanidde okujja mu maaso gammwe okubabuulira ekigambo kino kye mbayigiriza kubanga manyi kikyendi mu Kristo nsaanidde kubanga manyi kyendi manyi embala yange kyeri mu Kristo kubanga weweeyogerako ebigambo tosaanidde omanyi situukiridde omanyi nze ebyo byonna bikuggyako embala yo gy'olina mu Kristo okwongereza ku ekyo emirundi mingi tugenda eri Katonda mu kusaba netugamba nti Mukama nzize mu maaso go sisaanidde otyo kati bw'oba tosaanidde mu maaso ga Katonda okimayo ki ate yayagala abasaanidde kati ate gwe lwaki okimayo ki ati ekifa kikugwanira okuba nti otegeera otyo n'olyoka weema muno mw'oliyima okunywezebwa otyo kati bw'obanga okyalegeyaalegeya olina okumanya nti mu butuukirivu obuva eri Katonda bwe wakkiriza bwe bukunyweza kyekyo lwaki oba olina okuyigirizibwa ensonga lwaki oba olina okuyigirizibwa osobola okwetegeera kikyoli mu Kristo amiina bw'ogamba nti sisaanidde eri Katonda egendayo basaanidde bagendayo batya abo abamaze okukkiriza nti boonoonye ne bakkiriza Kristo okujja mu bulamu bwe n'abalongoosa n'abafuula okuba abatukuvu abo be bagendayo kubanga baba bamanyi nti kati basaanidde amiina kati gwe atasaanidde siraba kyokimanyi wabula okusaanirako tekuva ku bikolwa wabyo wabula kuva ku ye kati obuzibu bwe tulina bwe buno ndowooza mukyala Mbiru nti gwe oyagala osaanire olw'okuba olina by'okoze by'olaba nti bikola kibikutukuza eri Katonda ekitasoboka kubanga tolina kikutwala kwetukuza lwaki kyatwala Katonda okwambala omubiri okujja okununula omuntu okumujja mu state mwe yali ey'obutasobola amiina ey'obutakkiriza amiina kati najja bwe yajja n'afa ku lw'ebibi byo n'aziikibwa ku lw'ebibi byo n'azuukira ng'osobola okubeera omutuukirivu kubanga ebyandikwa bitugambye nti ate amanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe ffe tusobole okubeera abatuukirivu kati yensonga lwaki osaanidde kubanga oli atamanya kibi yafuuka ekibi ku lulwo yensonga lwaki yayambala omubiri najja okununula mu state mwe wali yali tosobola tosaanidde because osaba tosaanidde because tosalwa Sunday tosaanidde because owaayo nnyo nedda osaanidde kuba wakkiriza kati okusaanira kwo
kavuna ekyo Luganda lutufu kavuna omala okukkiriza bwoti obeera osaanidde ng'oli qualified kati kiba kitegeeza nti bw'ojja eri taatawo oba oyogera kiki ekikuli ku mutima oba omubuulira wano okutya n'okuba nti toyigirizibwa kumanya kiki ky'oli mu Kristo gwe ye namba 1 omulabe gy'akozesa okubeera nti ki teweemanya buli lw'ojja ne weesalira omusango kitegeeza tonneetegeera mbalayo amiina kitegeeza nti wenna okyatonnya kutya amiina kati gwe ng'omukkiriza engeri yokka gy'osobola okweziyizaamu kwe kumanya kiki ky'oli mu Kristo amiina oteekwa okumanya nti mu ndowoozayo nti Katonda si musunguwavu gy'oli otyo Katonda takusunguwalira Katonda kwagala era kyavudde ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kati bw'omala okukkiriza ofuna obulamu obutaggwaawo ate era tozikirira kubanga omaze okukkiriza obwa Katonda okulabisibwa gy'oli amiina kati buli lw'otambula mu kunywezebwa muno butuukirivu njagala omanye nti oba ozze nga gy'ojja eri Katonda musanyufu gy'oli oli mwana we naye buli lw'ojja n'endowooza mu luzungu bagiyita mentally agitated endowooza erowooza nti gwe tosaanira gwe mu kifo kino kyennyimiriddemu Mukama oba agenda kuntwala kitegeeza tonnamanya kiki ky'oli mu Katonda kiba kikosa engeri gy'ofunamu oba gy'ogenda okusabamu eri Katonda n'engeri gy'onoofunamu okuva eri Katonda buli lwesalira omusango oba buli lwolowooza n'otandika okuyimba ennyimba tulina ennyimba ze tuyimba nga zitusaliza omusango n'ogamba Mukama oba nze nakola ki ennyimba ng'ezo naye bw'omala bayibuli etugambye mu Abakolinso 2:5 17 nti buli muntu yenna ali mu Kristo ki afuuka kitonde kijja kati kiba kitegeeza biri ebyedda biba biweddewo bye wali ggwe omanyi bw'omala okuyingira mu Kristo oba ofuuse ekitonde kijja kiba kitegeeza tokyesalira musango ebyali bikusaliza omusango baba yabijjawo we bali nnyo bwe yafa ku musaalaba ebyo byonna yabitwala kati gw'oli kitonde kijja kati olina okweraba nga weerabira mu Katonda kyekiva kikugwanira okuba nti osoma ebyandikwa bino n'obitegeera oba osomesebwa okuba nti otegeera ki ky'oli mu Katonda ekisinga otutawaanya y'endowooza yaffe engeri gye twerabamu yeetufuula okuba nti tetusaanidde kubanga bwe twetunuulira ffe ng'abantu ddala tuba tetusaanidde naye bwe twetunuulira mu ndabirwamu mu kitangaala kya Kristo kye kigambo kya Katonda kye kitufuula okuba abatukuvu kubanga mukola ki mu butuukirivu muno mwolikola ki mwolinywezebwa twanywezebwa kubanga oli yali alanga weebale nnyo kati wamaze okutuzza mu kifo waatwagala Isaaya yali alanga kati Isaaya yalanga kati kituukirizibwa bw'amala okufa n'okuzikibwa n'okuzukira ne kituukirizibwa amiina mu kifo kiri waatwagala enkolagana gye tuli nayo ne Katonda amiina kuba kati tuli mu kuyiga enkolagana relationship y'omuntu ne Katonda omuntu ono amaze okuzaalibwa omulundi ogwokubiri omuntu ono amaze okukkiriza Kristo okuba omulokozi we amulokodde okumujja mu nsi ey'ekizikiza n'amuleeta mu nsi ey'ekitangaala y'ey'omwana we Yesu Kristo kati Kristo ono mwetwerabira era njagala omanye owooluganda tuwuliza olunaku olwaleero ng'olwogenze ku platform yaffe eno tuyigiriza nti twasimbibwa twanunulibwa dda tuli batuukirivu tetugenda kuba kino kye twogerako kyaggwa dda naye osobola otya okumanya nti wasimbibwa mu butuukirivu ebyawandiikibwa tubisoma kubanga byogera gye tuli ate ebyo ebyawandiikibwa muntu ani Yesu Kristo
buli lwojja eri Katonda ng'omukkiriza saagala weesalire musango, saagala oyogere nti sisaanidde, saagala ogambe nti siri qualified. Watuukirira oli qualified si lwa bikolwa byo, si lwa kuba tomanyi kusaba, naye olw'ekyo Yesu kye yakola. Emirundi egisinga tugenda ne tutamanya mbala ya Katonda, ne tulowooza nti Katonda yaleeta obukyamu obubi. Katonda y'ensibuko y'obubi. Emirundi mingi nnyo tetumanyi embala ya Katonda, tetugimanyi. Era bw'owulira abantu aboogera ku Katonda bagamba nti Katonda yatta, yagaba era yajjawo. Katonda yambonereza olw'okuba ŋŋaanyi okusaba ku Sande. Naye Bayibuli etugambye bulungi, ani azze okutulaga Katonda kyali era kye yali mu ndagaano enkadde, yaani ye Yesu Kristo. Kati buli lwojja gwe omuntu n'otandika bakuyita ku tracinga mu Luganda, okugoberera nti Katonda yatta, kiba kitegeeza walokoka naye olina okusomesebwa osobola okutegeera ki obubi wajje buva. Webale nnyo. Kati kiba kikute Bayibuli etugambye nti Katonda takema naki na bubi. Katonda kwagala. Kati boddeyo n'osoma ebigambo ebyo gwe tolaba nti wabeerawo okukontana bugamba nti ate yatta, ate yagala okutununula. Mu Yakobo tugendeyoko mu Yakobo tulebe Yakobo kyatugamba. Atugambye nti omuntu yenna bw'akemebwa tayogeranga nti Katonda yankemye, kubanga Katonda takema na bubi, era yennyini takema muntu yenna. Bino byawandiikibwa Yakobo awandiise ng'ayogera ku kyamaze okutegeera, kubanga eno ndagaano mpya. Omuntu yenna bw'akemebwa tayogera nti Katonda akema yankema, kubanga Katonda takola ki, takema na bubi, era yennyini takema muntu yenna. Mirundi egisinga tukozesa ti Katonda ankemye, ayagala alabe oba nsobola okukola kino. Olw'ekumi naye buli muntu akemebwa, muwulire nno Olw'ekumi kubanga lwe lujjayo context yaki, empandiika ya kino kiki kye tusomye. Naye buli muntu akemebwa nga awalulwa okwegomba kwe. Muwulira, omuntu akemebwa aba awalulwa okwegomba kwe ye, olw'okwegomba kwe ye n'asendebwa. Amiina. Kati ekikuleetera okukemebwa kwegomba kwo, si Katonda si yabakemye. Bayibuli etugambye nti takemebwa, takema na bubi, era takema muntu yenna. Bwe tweyongerako wansi, njagala tweyongereko mulabe, kubanga bino ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki omuwandiisi wa Bayibuli kye yali ayagala tutegeere. Bwe tusoma ne tufuna okutegeera n'okubikkulirwa mu byawandiikibwa, agambye atya Olw'ekumi-n'omukaaga n'Olw'ekumi-n'omusanvu, temwerimbalimbanga baganda bange abaagalwa, buli kirabo ekirungi na buli kitone ekituukirivu kiva waggulu, nga kikka okuva eri Kitaffe ow'ebyaka, atayinza kuba na kufuukafuuka newankubadde ekisiikirize ekikyukakyuka. Kitegeeza nti Katonda takyukakyuka, nga bwe yali mu ndagaano enkadde bw'ali na kati
embala ye endowooza ye n'enkola ye omu naye tugenda ne tulowooza nti katonda yakyuka entegeera yaffe mu katonda ye yakola ki yekyuka naye ye katonda takyukakyuka entegeera yaffe ng'abantu yekyuka eri katonda naye ye katonda asigala ng'ali bumu era ng'ekyo kyayogedde kyategeeza era bwe tweyongera okutegeera bayibuli etugambye wano nti yesu yajja okutubikkulira embala oba empisa zaani za katonda yesu yannyonnyola embala ya katonda yajja okutulaga katonda kye yali mu ndagaano enkadde bw'ogenda mu Bebbulaniya ekisooka Bebbulaniya eyogerako nti mu ndagaano enkadde katonda yayogeranga naki ne bannabbi mu ngeri nti yayogeranga nabo tebaafuna kubikkulirwa kutuufu kwa katonda tebaafuna kubikkulirwa kumala babikkulirwanga naye tekwamala okozesa ekigambo ekyoluganda ekituufu okumala naye babikkulirwanga katono portions yali alina okubikkulwa yali tannaba kulabisibwa kyekyo lwaki etugambye bw'ogenda mu Lwokubiri n'agamba nti naye azze mu mwana we kati mwayogerera okubikkula ye kyali yazze okutulaga obwa katonda mu bujjuvu bwe nti katonda tatta katonda mu ye temuli kizikiza katonda takyukakyuka buli kirungi kyonna kiva eri ye ate kiva waggulu amiina agambye nti buli kirabo ekirungi na buli kitone ekituukirivu kiva waggulu nga kikka okuva eri kitaffe nga kikka okuvaawo eri kitaffe ebyo ebyaka ebitayinza kuba na nga tayinza kuba na kufuukafuuka newankubadde ekisiikirize ekikyukakyuka ekitegeeza mu ye temuli kukyukakyuka kati ffe abantu ffe tukyuka naye ye katonda asigala ali bumu ekigambo kye kisigalanga bwe kiri so yesu azze okutubikkulira embala ya katonda azze okutubikkulira karakita ya katonda eno gye tuli yesu azze okutulaga oba okutunnyonnyola karakita ya katonda eno etuukiridde semuye temuli kubuzibwa kubanga atulaga ekyo kyali era bw'ogenda okutunuliramu wano abantu abamu olw'okuba tebannategeera embala ya katonda bweri bagamba akola ekitangaala era yakola n'eki okusinziira ku byawandiikibwa mu ndagaano enkadde biraga bw'obisoma biraga nti katonda atta ate katonda yawa obulamu katonda yatonda ekitangaala ate katonda yatonda ekizikiza katonda yajjawo era katonda yakola ki yawa kati kino kiba kiraga nti kibanga ekiraga nti katonda alinga eyecontradictomwate kati mulamu tugamba mulungi ate kakati ebyandikwa bigamba bwe biti kyekiva kikutwala okuba nti otegeera mu mpandiika gye bawandiikibwa muno osobole okumanya abantu bano ab'endagaano n'enkadde nti okubikkulirwa kwabwe kwali tekujjudde kwali tundutundu naye kati kristo bwazze olwo atuwa picture entuufu eya katonda ey'obwakatonda kati kiba kitegeeza nti gw'olina okuddayo n'osoma okumanya katonda ono kye yali mu ndagaano empya nga kristo amaze okujja okulaga obwa katonda bubiri waliwo ekyawandiikibwa ekirala kirimu Amosi essuula 3:6 kigambye kitya nti bafuuyira ekkondeere mu kibuga abantu ne batya ne batya obubi bujja mu kibuga mukama nga si yabuleese kati ekyawandiikibwa ekyo mukiraba bw'owulira ebigambo nga bino gwe n'obisoma nga tofunye kutegeera
muwandiisi wa Amosi kye yali aleeta okutegeera n'okumanya abawandiika ebigambo bino gw'ogamba nti Mukama yaleese ki obubi ng'ate tuva kusoma mu ye temuli bubi weebale nnyo obubi buva otyo kyekiva kikutwala ggwe omusomi wa Bayibuli okwewaayo n'okweyongera tosoma busomi eno Bayibuli olina okuddayo okusitadinga ebitabo waliwo ebitabo ebirala ebiraga kati ng'okuddayo mu original context ezawandiikibwamu mu Lwebbulaniya n'Oluyi omwoyo wa Katonda wali okutugaziyiriza era n'okutubikkulira so kitwala muntu kuteeka mu budde okusobola okuba nti ategeera ebyawandiikibwa n'ojja n'omanya n'osoma ebyawandiikibwa bino mu kubikkulira kwa Kristo n'omanya n'akubikkulira n'omanya lwaki bawandiika bwe bati kyekyo lwaki jjo twali tuyigiriza nti tuddayo okuyiga okutegeera endagaano enkadde n'endagaano empya kiba kitegeeza nti kigenda kwanguyira bw'osoma Bayibuli nti endagaano empya yali eyogera bweti n'endagaano enkadde eyogera bweti kyova olaba Yesu azze okutulaga kiki Katonda kye yali kyali agambye nti taata kyakola kyenkola amiina Yesu azze okulaga embala kyenkola kyakola kyenkola sisobola kukola nga ye takoze eki kyonna Yesu kyakola taata kyakola kyatakola takikola bw'abanga tatta Yesu azze okutulaga nti tatta mujjukira bwe yagamba abayigiriza bwe n'abagamba bamugamba tuyite omuliro n'abagamba temumanyi mbala gye muli kakati kitegeeza nti n'entegeera abali mu ndagaano enkadde gye bayina olw'okubeera nti baafuna okubikkulirwa okutono baali tebasobola kujjayo ekyo Katonda kyali naye Yesu Kristo azze okitulaga tazikiriza Yesu teyazikiriza kitegeeza takola ki tazikiriza okwongereza ku ekyo okulambulula ku story gye baddogezaako okuleeta nti Yesu bwe yali n'abayigirizwa be n'agamba nti tuyite omuliro olw'okuba bali ne bagamba tuyite omuliro babaganye okuyita mu kkubo lye baali balina okuyitamu n'abagamba nti wano tulina engeri gye tusabamu ebintu ne byekola tuyite omuliro n'abagamba nti temumanya mwoyo gwe mulina okitegeera era bwe yabagamba bw'atyo tebaayita muliro wabula baakyusa ekkubo ne bakwata ne badda mu kkubo eddala ekitegeeza nti Katonda alabisibwa mu Yesu ono ng'alaga embala ye bwefaanana kati mu ye temuli kutta so Katonda tatta mu ye tekuli kuyita muliro gwokya bantu kubanga ye yajja okununula ekyabula saagambye nti kyendaba kitange kyakola nange kyenkola kyalaba kitange kyenkola nange kyenkola so ekyo Katonda kyakola ne Kristo kyakola so tatta ne Kristo teyatta tetumulabangako ku nsi nga ssa omuntu yenna so kati tuyiga embala ya Katonda n'okunywezebwa mu butuukirivu tuli mu kuyiga nti tunywezebwa mu butuukirivu buli lw'otegeera obutuukirivu buno kye buli gy'oli kiba kigenda kutegeeza nti ogenda kwetegeera ogenda kutambulira mu mazima ogenda kutambula ng'osaanidde Bayibuli etugambye nti buli kirabo ekirungi Yakobo yayogedde na buli kitone ekituukirivu kiva waggulu kati Katonda yakulinako obuvunaanyizibwa
sigwe mu Bible eyongedde neyogamba mu Yokaana nti yete muli kizikiza temuli kizikiza kitegeeza ye kitangaala okununulwa kwaffe kyekisa kye ekyolubeerera naye byonna byetaagisa gwe okusomesebwa oba okusoma n'otegeera ekisa kye oba okukkiriza kwaffe kusinziira kukola ki ku kwagala kwe okwagala kwe emirundi egisinga twagala nnyo okukola okubeera nti tutegeera okwagala kwa Katonda tulina okubaako bye tukola bwe tuba tetubako kye tukoze tulowooza nti tetusaanidde naye okununula kwaffe okwongereza kwekyo okununula kwaffe kyekisa ki ekyolubeerera ekisa ekyo ekyolubeerera ekiri mu ye mwatununulira si lwakuba nti tuli beesigwa okununula kwa Katonda gye tuli tekusinziira ku bwesigwa bwaffe naye kusinzirira ku bwesigwa bwe kubanga ye okuva ku lubereberye paka ku nkomerero mwesigwa ye mwesigwa kati obwesigwa bwe obwo bwe butuukirira gye tuli so si bikolwa byaffe ate kyova olaba bw'oyongedde okwogera ekyo n'ennyongero era okweyongera okutegeera agambye mu Yokaana 3:16 olunyiri olwo obwesigwa bwe okutwesiga kyeyava awaayo omwana w'omu yekka okwagala kwe kukolera mu bwesigwa bwe bwe bali nnyo okwagala kwe kukolera mu bwesigwa bwe nti mwesigwa bw'ayogera atuukiriza yaga nti ngenda kununula omuntu era n'amununula era omuntu n'amuzza mu kifo kati kitwala gwe atuuliriza onokola mu mulimu ogwaggwa amiina Isaaya 5:7 akaseera katono nkuleseewo naye ndikukuŋŋaanya okusaanira kungi n'okusaasira okungi oluganda lubadde lukyamimu akaseera katono nkuleseewo naye ndikukuŋŋaanya n'okusaasira kungi okitegeera akaseera katono mu nnaku 3 yafa mu biro 3 n'ennaku 3 kaseera katono ennaku 3 n'ebiro 3 kyekyatwala gwe okununulibwa webale nnyo mu nnaku 3 ze yafa Yesu Kristo n'amala mu ttaka omwo ennaku 3 n'ebiro 3 kyekyatwala okununulibwa kyekyatwala gwe okununulibwa keeka akaseera akatibwawo kayogerako wano jjukira nti Isaaya mulanzi Isaaya nabbi alangirira akaseera katono nkuleseewo naye ndikukuŋŋaanya n'okusaasira okungi so oluzungu lwolwogedde for a small moment I have forsaken thee but with a great mercies I will gather thee so kino kyannaku 3 ziri okufa okwo omuntu kwe yalina okufa ye yakufaamu n'amala mu ttaka ennaku 3 n'amala ebiro 3 n'alyoka azuukira okununula omuntu bwe tugamba okufa tetugamba kufa kuno okw'omubiri kubanga kuno okufa okw'omubiri buli muntu yenna agenda kufa mu biro by'okufa by'entuuko ze naye tugamba okufa okw'omwoyo kwetwogerako kubanga okufa kuno okw'omwoyo omuntu bw'atakkiriza Kristo afa lubeerera naye omuntu bw'akkiriza Kristo abeerera emirembe gyonna kyavudde aga nti Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kati okwo okubula kwayogerako gwe mwoyo guno obutadda mu kifo Katonda wagwagala gubeere bwazze n'akuwa n'alaga ekisa kyo kyovulaba nti ye
ye ya abeerera yo obwesigwa bwe bubeerera yo okwagala kwe kwa namaddala kati gw'omuntu gw'okyuka ye takyuka. Amina. Tweyongereko wano maaso mu kuyiga Isaaya 5:8. Obusungu obwanjala nga mbukutte n'okukyu olwo oluganda lwawo n'okukisa amaaso gange akaseera naakukisa amaaso gange akaseera naye ndikusabira n'ekisa ekitaggwaawo. Bw'ayogera Mukama Omununuzi for a moment, but with everlasting kindness I'll have mercy on thee, says the Lord thy Redeemer. Ekitegeeza agenda kukola ki? Ndikusaasira n'ekisa ekitega okwa nabbi Isaaya alanga ti mu busungu obwanjala nga bukutte ndikukisa amaaso gange akaseera naye ndikusaasira n'ekisa ekitaggwaawo bw'ayogera Mukama Omununuzi wo. So Mukama yajja okununula omuntu okumujja mu state mwatasobola kuva ye state ey'ekibi ye state ey'obutakkiriza bwa Katonda kukolera mu muntu. Kati y'ensonga lwaki yayambala omubiri najja gye tuli okusobola okununula omuntu okumuzza mu kifo Katonda mwamwagala. Kati omuntu yenna bw'akkiriza alokolebwa era anywezebwa mu butuukirivu buno obuba bumuweereddwa. So kyatwala Kristo okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira okununula omuntu. Kyavudde agamba nti naye ndikusaasira n'ekisa ekitaliggwaawo. So kati musaasizi waffe wa mirembe gyonna. Tugende ku Lwomwenda 5:9. Tukyali ku Isaaya 5:4. Kubanga ekyo kiri ng'amazzi ga Nuuwa gye ndi, kuba nga bwe nalayira ng'amazzi ga Nuuwa tegalyanjala ku nsi bwe ntyo bwe nayanjala ku nsi bwe ntyo bwe ndilayira nga siri kusunguwalira era siri kunenya. Ekitegeeza kulanga kuno kwayogerako nti nga bwe yazikiriza tagenda kuddamu ng'amazzi bwe gaazikiriza ku mulembe gwa Nuuwa. Webale nnyo. Tagenda kuddamu kukikola. Bino byonna kwali kulanga kwa Katonda. Kati amaze okujja, Yesu Kristo azze okutulaga kiki Katonda kyali gye tuli. Okitegeera kati kiba kikutwala ggwe okutegeera Katonda ono osobole okutambula ng'ekyo. Katonda yalayira nti tagenda kuddamu kututeekako ki nga bwe yazikiriza ku mulembe gwa Nuuwa. Amiina. Taliddamu kusunguwalira muntu yenna. Omuntu oyo akkiriza. Kati kiva kitwala omuntu okukkiririza mu njiri eno ey'obulokozi. Gy'owulira kati. Gy'owulira enjiri ey'obulokozi. Osobole okuba nti otambulira mu butuukirivu buno. Obutuukirivu kuba tuli ku ssomo erigamba nti tunywezebwa mu butuukirivu. Era bwe twatandikidde mu Isaaya eri waggulu yagambye nti mu butuukirivu mwe tulimu okukola ki? Okunywezebwa. So mu butuukirivu buno kwe kussa ekimu ne Katonda, kwe kukkiriziganya wamu ne Katonda. Nti buli lwe tukkiriziganya wamu ne Katonda kyayogera gye tuli tuba tussizza kimu. Tuba tunywezebwa mu butuukirivu. Obutuukirivu tebuva mu bikolwa byaffe. Obutuukirivu buva gy'ali. Obutuukirivu tebuva mu bikolwa byaffe. Ebikolwa ebirungi si bye bikufuula omutuukirivu. Tugende mu Isaaya 5:10. Kubanga ensozi zirivaawo n'obusozi buligibwawo, naye ekisa kyange tekiri kuvaako, so n'endagaano yange ey'emirembe tegirigibwawo, bw'ayogera Mukama. Okusaasira. Kubanga ensozi ekisa kye okwagala kwe
ekisa kye tekigenda kutuvaako abakkiriza ekisa kye kiri naffe n'endagaano ye eri naffe. Katonda yekusaasira ayagala abalungi n'ababi mu nsi muno kubanga ayaliza abalungi n'ababi emmere atonyesa abalungi n'ababi. Mu kaseera ke tulimu ke kaseera ak'ekisa nti oluggi luggule eri buli muntu. Ye Katonda atwaliza emmere abalungi n'ababi kubanga eyo yembalayi. Yandibadde ayawula nti kati mu abalungi enikuba beetonya bano akasana kabawuke kubanga mbalayi era kubanga wakusaasira emirembe gyonna. Ffe bwe tukkiriza okusaasira kwe kuno n'obutuukirivu bwe buno tubuganyulwamu nnyo. Kyekiva kitwala omuntu okuwulira enjiri, kyekiva kitwala omuntu okubuulira enjiri okusobola okubikkula abantu amaaso okutegeera okwagala kwa Katonda kwalina eri abantu. Katonda abantu tabasunguwalira naye Katonda abaagala okwenenya badde gyali. Okwenenya kitegeeza endowooza yekyuke bwekadde eraba Katonda era ng'emulaba mu butuufu. Okwenenya ndowooza y'okukyuka. Era bw'ogenda okutunulamu wano nti engeri Katonda gy'asalamu omusango gwe, engeri gy'asalamu omusango gwe tatusalira musango kubeera nti ffe tusalibwa ogutusinga kubanga ekyamuleeta kwe kununula omuntu. Bw'abazza okununula omuntu alina musaliza musango wabula alina mulaga kwagala kwe omuntu ono asobola okukkiriza okwagala. Kati kiri eri omuntu okukkiriza okwagala kwa Katonda oba okukugaana. Kati oyinza okwebuuza ekibuuzo naye mwami mubiru bwe nnyonoona Katonda anyiigira ekibi era akibonereza. Katonda takolagana na kibi. Katonda taendosinga kibi otyo oba takonfaminga kibi. Oyinza okugamba nti ate olinga atugambye nti engeri gy'alina okwagala kakati katutandike kukola bye tuwagala nti atwagala nnyo. Mu kwagala kwo kyeyava ajja okununula okujja mu siteeti eyo obutasobola kuva mu kibi ekyo. Yensonga lwaki yajja osobola okuba nti ofuna okutegeera ova mu kibi. Kati okutegeera kuno kwofunye kwe kukuwa okutambulira mu butukuvu. Kyavudde agamba nti mu butukuvu muno mwoliyima okunywezebwa ng'omaze okutegeera nti ekibi kibi then kati otandika okunywezebwa okutambulira mu kisa kya Katonda. Katonda takola ki? Tasaagana kibi. Taleka kibi mu bbanga. Katonda ekibi akibonereza. Engeri Katonda gy'abonerezaamu ekibi yeeno oyinza okwebuuza nti akibonereza atya. Katonda ekibi yakyebonerezaako ku musaalaba. Kyekyo lwaki ku musaalaba yebonerezaako ekibi ffe tusobole okubeera nga tukoze eki? Yaga nti atamanya gyalibituge nti atamanya kibi otyo yafuuka ekibi ku lwaffe ffe tusobole okuba abatuukirivu. So kati Katonda engeri gy'abonerezaamu ekibi akyeteekako. Amiina. Akyeteekako atya? Yakyeteekako nga ali mu Kristo ku musaalaba. Bwe yakomererwa ku lw'ebibi byo lwe yakubwa ku lw'ebibi byo gw'osobola okukola ki? Okuwonyezebwa obutafa. Kati kyavudde ayagala ensi kitegeera n'awaayo omwana we. Kati ono omwana we ye Katonda mwe yali nga Bayibuli etugambye mu Bakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri lwa 14 nti Katonda yali Kristo ng'atabaganya ensi naye otyo nga tagibalira butali butuukirivu bwabwe. So kitegeeza up to now tagibalira butali butuukirivu until nga enkomerero emaze okutuuka. So right now Katonda ffe bwe tumala okukkiriza ne tulokolebwa ffe abamaze okukkiriza ffe baataddewo okutabaganya abantu abalala gyali otyo. So Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi. Okitegeera kati Kristo ye mutabaganya ali wakati w'okutabaganya Katonda naffe. Yensonga lwaki Katonda ono yayambala omubiri ali ku musaalaba
okitegeera akomererwa ku lw'ebibi byonna ebyange kati ekitegeeza bw'oba osoma Isaiah 54 manya nti eriyo 53 osooka bw'osoma Isaiah 5:4 manya osooka kusoma 5:3 agambye ata Isaiah 5:3 nnyo olwokutaano naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe gw'osobola okubeera omutuukirivu okubonyaabonyezebwa okw'emirembe gyaffe ekigambo ekyo kiwulire okw'emirembe gyaffe kwali ye era emiggo egyo gye gituwonya kaakati bw'atyo yabonyaabonyezebwa ku bwaffe kati kitegeeza singa tutegeera ebigambo bino bikola ne bagamba nti mwami mubiru tugenda kukuba embeeko 5 ku lw'evanjo kati evanjo najja n'agamba tena njagala munkube 5 kiba kitegeeza nti evanjo tategedde kiki lwaki embooko 5 ze bankuba ez'evanjo evanjo talina kkubwa kubanga ekibonerezo ky'evanjo nkitutte kati Yesu yajja n'afa ku musalaba ekibi n'akibonereza ku lulwe n'akyebonerezaako ye ffe tusobole okubeera nga tuli batuukirivu ffe tusobole okubeera nga tusaanidde abatuwuliriza abakologenga ku mukutu tugenda kuggalawo naye njagala okubagamba nti obutuukirivu mwe twasimbibwa mwe twanywerezebwa mwe tuli si lwa bikolwa byaffe si lwakuba tusaba nnyo wadde okusaba kulungi si lwakuba tusiiba nnyo wadde okusiiba kulungi si lwakuba tuwaayo nnyo wadde okuwaayo kulungi si lwakuba tulina morals bazita ebikolwa ebirungi si bye bituweesa obutuukirivu naye olw'ekyo kye yakola olw'omulimu ogwaggwa ogw'okufa n'okuzikibwa n'okuzuukirwa eri abo abakkiriza kati oyinza okuba nga owulira ebigambo bino naye nga tonakkiriza kati kiri eri ggwe kubanga osalawo naki na mutima gwo n'oyatula n'akamwako oluganda atuwuliriza tuli ku butuukirivu obadde olina kyagala okwongera Isaiah 5:3 olunyolo okutaano naye yafumitibwa olw'okusobera kwaffe n'abetentebwa olw'obutali butuukirivu bwe twali tetunnakkiriza Yesu newankubadde mu buliwo twali tutambula twali bafu mu myoyo webali nnyo naye kati tuli balamu kati mu mubiri ne mu mwoyo amiina kubanga yatununula okubonyaabonyezebwa okw'emirembe gwaffe kwali ku ye era emiggo gye gituwonya egyamukubwa si ekyawandikibwa kyo tukimanyi mu kuwonya bulwadde tuli mu kuwonyezebwa bulamu obutaggwaawo tinaye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe n'okubonyezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emiggo gye gituwonya kati ekibi yakyeteekako katonda tasaagana kibi katonda taoverlookinga kibi katonda ye katonda ali just asala amazima so kati okununula omuntu ekibi yalina okukyeteekako kyavudde eno Isaaya 5:3 egambye ti naye yabetentebwa olw'okusobya kwaffe olw'okusobya kwo yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe yabonyaabonyezebwa tulyoke tubeere n'emirembe emirembe gye so ekitegeeza emiggo gye gituwonya so mu kukubwa emiggo ogwo tufuna okuwonyezebwa okw'okumanya okw'okuva mu kibi ne tudda mu butuukirivu so y'emiggo egimukubwa so kati emiggo gyamukubwa ffe tusobole okubeera abatuukirivu
yatuwa atamanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe ffe tusobole okuba abatuukirivu kati omuntu bw'amanya ebintu ebifaanana bwe bityo kitegeeza ebikolwa ebitasaanidde bigenda bifa mu ye kubanga afunye okutegeera tewetaaga namugamba nti kati lekeraawo kikola kubanga aba amaze okukula n'atuuka mu kigero ekyokumanya so kati olw'okuba ajjudde okusaasira n'okwagala tekikuwa license kwonoona wabula kikuwa kutegeera kutambulira kumanya okwo kwotegedde nti yakununula okuva mu kibi ekibi ekyobutamanya kubanga ekibi ekyobutamanya kyekikuleetera bino bye tuyita ebibi ebyo gali bibala kubanga Bagalatiya 5:19 tugenda nti naye ebikolwa eby'omubiri bino so waliwo ebikolwa eby'omubiri waliwo ebikolwa ebitali bya mwoyo so kati kikugwanira gwe okuyigirizibwa oba okusoma n'otegeera noga nti kino ekikolwa kyenkola si kya butuukirivu kati bw'omanya nti ekikolwa kyokola si kya butuukirivu ng'ate mu butuukirivu mw'olima okuzimbibwa okunywezebwa kiba kitegeeza nti kati n'omanya n'otegeera nti kino kyenkola si kirungi automatically endowooza yo etandika okuba nti enywezebwa nti kino ekikolwa Katonda takkiriziganya nakyo so siri paati ya kikolwa ekyo ng'okyusibwa kubanga yo si embalayo yeya Katonda embalayo yeya Kristo osobola okubeera ng'otambulira mu butuukirivu obwakuweebwa. Amiina. Tubagala nnyo olunaku olwaleero era wano we tugenda okukoma ate olunaku oluddako tujja kweyongera mu maaso n'ekigambo. Weebale nnyo Diaspora TV okutuwa omukisa okuwulira ekigambo kya Katonda abali ku cyberspace tubaaniriza nnyo nammwe mwebale kutuwa akaseera ak'okusomesa ekigambo Facebook, YouTube, Twitter. Mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala Mbiru tusabire tuggalewo. Kitaffe omutukuvu tukwebaza nnyo olw'akaseera kano ke tuva okugabana ekigambo kino tukkiriza nti oli Katonda akoma ku mitima gya buli kinoomu eri abadde awuliriza nti mu butuukirivu muno mu kigambo kino ekyatuukirira ekyobutuukirivu mu kuyita mu kuyigirizibwa kuno buli kinoomu agenda kunywezebwa teri lulimi lugenda kugolokoka olugenda okulaba omukisa n'ekyokulwanyisa ekigenda okuwangula kubanga gwe watuwanguza dda buli kigambo ekigenda okuva mu kamwa kaffe kiba kireeta bulamu tekigenda kubanga kikontana n'enkola ye ey'obwakatonda kwe kusaba kwaffe ekisa kyo kyeyongerenga okwagala kwe kweyongerenga mu ffe era amaaso gaffe ag'omwoyo gweyongera okumulisibwa okutegeera okuyitibwa kwe yatuyita mu butuukirivu omwo mwe tuba tunywerezebwa taata nannyini kisa wakati mu ffe mulimu abalwadde era tugobera wala buli ndwadde na buli maanyi gonna ag'ekizikiza agaleeta okuba nti ganyigiriza emibiri gy'abantu ebyo covid ebifuba ssenyiga na buli ndwadde ez'olukonvuba tuziragira okuva mu mibiri egyo mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu kubanga emibiri egyo wagisasulira dda omuwendo wakuwa ebigogo basobole okuwonyezebwa kakano okuwonyezebwa ate atwalibwa mu mibiri gyabwe taata tukwebaza olw'amaanyi ago agali mu bulamu mu mibiri gyabwe agawonyezebwa taata tukwebaza nti balamu mu butaata obw'ekisa eri abalina obwetaavu mukama taata tuteeka obwetaavu obwo mu mikono abalina abayita mu challenges tugiteeka mu mikono gyo taata nga tukkiriza nti oli Katonda sinkana obulamu bwa buli kinoomu era ng'obasinkana at the point of their needs era ng'obagabirira okusinziira ku bugabirizi gye buli gye bali taata obw'ekisa taata eri abalina emirimu ng'oleetawo connection mukama taata ocreatingawo enkola ereeta okulaba nti emirimu gino girabisibwa nti bwe bagenda okusaba emirimu okwagala kwo n'ekisa kyo ne feva ebeere kuko mukato taata tukwebaza nga tukkiriza nti bwe tusaba byonna bituweebwa era owulira weebale nnyo taata weebale nnyo Yesu tusabye mu linnya erya mukama waffe Yesu amiina. Abooluganda tubaaniriza nnyo. Wagenda kubeerawo conference egenda okubeerawo kamalo ginoonyako wano ndabe egenda okubeera ku New Life 80 Maple Street. Haleluya. Kuliko Oluganda alina ku information yeyo abali ku mukutu sagitegese Sister Deborah. Haleluya. Amina. Osobola okulanga ku lukuŋŋaana olwo Musumba Kabuye. Mukama yeebazibwe mwebale nnyo okuweereza kigambo kibadde kirungi kakati conference yaffe
eriyo weekend ejja etandika Friday nnaku z'omwezi 28 29 n'asatu lunaku olwokutaano tugenda kuba lwa kusaba n'ekigambo kya Katonda kyekisumuluzo Omusumba Kabuye Mukama yamuteeseteese n'ekigambo olwokutaano olwo tutandika saawa entebera wano fulaya nime kwogera byange nange kyekyo wakisiranze neŋŋamba oba waliwo agimanyiko ajogere. Tutandika saawa 12 Friday netumala essaawa 3 amiina ez'ekiro. amiina. Olw'omukaaga oluddo lwakuyigira ddala bigambo ebikwata ku bulamu bwaffe, omubiri gwaffe gwe mbadde mwogerako Katonda gwe yatuwa kubanga ye yeekaalu ye. Kiki ekitutawaanya guyinza kubeera gutya ne gututawaanya naddala okukwatagana n'ebirowoozo. Kakati olunaku olw'omukaaga tugenda kubeera ne ssenga agenda kusooka ayanjula ensonga ez'obulamu, ate nga abantu abasinga ebintu ebitutera okututawaanya mentally omulamwa gugenda kwetooloolera ku mubiri naye okusinga ebirowoozo we birwala omubiri guba mulwadde, mental health. Katenga agenda kutandika ku lw'omukaaga saawa 8 n'ensonga ez'omukwano. Abantu balwala omukwano ne bagenda mu depression, ne bayitawo ne bufuukira ddala obulwadde bwennyini, and it becomes a mental issue. Kale nno singa agenda kukiggulawo ekigambo ekyo bwe tunaamala kwate ku byensimbi n'abantu beekoze ebigambo lw'essente, afiiriddwa bizinensi, ssente ziganye, amaka goonoonese olw'essente. Ebigambo ebyo byonna bikulu. Ate ku ssaawa 9 paka 11 tugenda kutunuulira bigambo bya nsimbi. Waliwo n'omukugu eyategekeddwa okujja okutuyamba. Akatono k'oyina okakozesa otya okukajjamu ekinene, obuteekuba mpi, ssente zimbuze, famire ennemye. Kale bagenda kutuwagala mu ekyo okuva ku saa 11 ate olwo tulyoke tufune abakugu mukyala Susan Wilson ne mutabani waffe Duncan Muwanguzi bagenda kutuyigiriza ebigambo by'omubiri, obwongo obuprocesinga butya ebintu, Katonda yabukola butya. Tulina okukitegeera ekyo tusobole okwekuuma. Naye nga omulamwa nga guviiridde ddala mu Yokaana ekisooka essuula ya 3 Bayibuli weegambira nti bannanga abooluganda basabira mbeere bulamu mu mwoyo ne mu mubiri. Olunaku lw'Essande lujja kubanga lugatta ebintu ebyo byonna. Omuntu ow'omwoyo avunaanyizibwa atya okubeera omulamu mu mwoyo ne mu mubiri. Omwoyo gukwataganira wa? Tugenda kulaba sayansi n'ebyomwoyo we bikwataganira awo, kubanga sayansi tamanyi bya mwoyo. Naye eri nga ffe abakkiriza ebyo byonna tulina okubimanya kubanga bikulu. Obulamu obw'omwoyo bukulu, n'obulamu buno obw'omubiri nabwo bukulu. Kale ekiba kitugwanira byonna okubyetegereza n'okubitegeera. Ate era akawungeezi tulinayo Freedom Night of Worship ku ssaawa 9 nga tumaze okulya ekyemisana. Waliyo n'ekyemisana kinyuvu bakitegese
then oluvannyuma tulyoke tufuneyo pano egenda okugatta ebintu ebyo byonna. Kale conference eri well packed, abantu beetegese. Bw'oba wetaaga flyer, mwami mubirwa alina flyer naye oyinza n'okututuukirira ku mikutu gyaffe. Flyer yonna gyeri ku Facebook, ku WhatsApp, kuliko n'ennamba z'oyinza okukuba bw'oba olina ky'obuuza. Kale kyekyo abooluganda tubaaniriza ku New Life 80 Maple Street, Stoneham. Successful well-being gwe mutwe ogwa conference. Katonda ayagala tube balamu mu mwoyo ne mu mubiri. Kale ebyo ssebo. Amina, webale nnyo Musumba Kakayira, tweyanzizza nnyo. Bannange bye muwulidde, conference egenda okubeerayo 80 Maple Street, Stoneham. Mukama abawo omukisa, mubeere bulungi. Be blessed. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network.